Abakatuliki beeyiye mbungi ku lutikko e Lugazi mu kukuza olunaku lw'ekifo kino. Kitandikibwawo mu disitulikiti y'e Buyikwe. Etandise na nnyiriri ezibadde zikulembeddwamu Omusumba Kakooza ssaako nebiri ereetebwa wakati mu kitiibwa era bagireetedde mu lyato wakati mu Ekereziya ekisanyudde Abakatuliki. Mu kubuulira kwe asabye Abakristu okwewala obukyayi n'abasaba n'okwagala ensi yaabwe. Agamba nti Abakristu bwe baba tebeenenyezza bintu ng'ebyo baba tebalokose. Obukyayi buzitowa bannange tulekerawo okwetikka obukyayi. Obukyayi buzitowa nogati oyo nagaana okasabira nekiriba kize yagaana ogaana otya waliwo amawulire gagawandika mugati gundi awanda muliro lwaki owanda omuliro towanda muliro tewetikka kiruyi omuliro ogwo gwowanda ogwo gwonna kujja gusookera kugwa okwokya. Avumiridde ebikolwa by'Abakristu abatandise okusabira misa ku mitimbagano gamba nga ku YouTube nti ekyo kikyamu era tekikkirizibwa naddala mu Bukatuliki. Era Ekereziya tatuwa nnyo mwoyo gwa kubuulira misa. Nze kangirabira ku YouTube ekikalawo edda egirabira ku TV. Eyo si misa. Ekirisi ky'emmisa Eucharistia. Naye Ekereziya atugamba obeera omulwadde nga tosobole kale kugenda ku leediyo naawe egambe ne banno. Abakristu yeebazizza Omusumba omuwummuze Mafia Ssekamaanya olw'ebirungi bye yakola ku dayosensi eno. Ayongedde n'asaba abazadde okwongera amaanyi mu kuweerera abaana mu masomero mbeko mu biseera byabwe eby'omu maaso egiddako. So kirungi nnyo okuba nti twetegereza gye tutwala abaana baffe mu masomero. Amasomero tugawulidde tugalina agalina values zaffe ng'Abakatuliki ziri ku musingi ogw'eddiini. Tutwale abaana abo ate tubagoberere gye basomera tulabe nti beegaana ebyo ebikyamu bye tuwulira ebiyinza okusangibwa mu masomero amalala. Tuleme kutwala butwazi ssente tulowooze nti tukoze omulimu gwaffe. Abeetamye mu kusaba kuno batenderezza enkulaakulana etuuse mu kitundu kyabwe era eno bagitadde ku bakulembeze kati aliwo Kakooza naye atukoze bulungi kubanga tukwatira wamu ebyenjigiriza ebyamawulire ate ne Kalitaasi nga Kalitaasi eno naye eyambye nnyo ate Abakristu abali mu ssaza lino erya Lugazi enkulaakulana kubanga tusitudde mu bibiina bingi ebyokulima. Essaza lino litwala disitulikiti nnya okuli Mukono, Kayunga, Buvuma, Ssaako ne Buyikwe era nga lisobodde okuweza ebigo 31 bukyanga.